amanya gange Tariq Nkata jende sota bavuka ba NRM okuva Nakawa atenga se spokesperson wa NRM for Justice. Olwaleero tuli ku nsonga ya mwanyi naffe Kido Profib yawambibwa abasajja bakaka tulina obukakafu nti bebamwamba kubanga omukulu Sempa yamala kaseera nga amukubira amasimu nga amutiisatiisa twatave ku nsonga yakuba nti akola ki afuna obuzibu. Ensonga olwaleero tukooye naffe okubeera mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa okuwangalira mu kizikiza nga zi vampire. Tumaze ebbanga mwaka mulama tutambulira mu kizikiza tutambulira mu kweka tuli mu kutiisibwatiisibwa tukufa tufollowing paka nakati batutiisatiisa tuvayo kwogera ku nsonga eno batutiisatiisa nti bagenda tukolwako obulabe. So tuvule tutegeeze ensi nti bannange olabe ngo eri omwana gwayo President Museveni ne basajja befunyiridde okuba nti batusanya batumalewo naye nga teffe tusiga tugamba nti tetugenda kuwagira solo candidate era ffe tugamba tetugenda kuwagira muntu yenna bannayuganda gwe bakooye amaze akaseera nga tuula ku nfeete ku ddembe ly'abantu wano ogamba nti wano eddembe ly'abakyala era bagamba nti oyalayira nti ogenda faafaga n'omuntu yenna akosa eddembe ly'omukyala wa Africa. Kido Profib omusajja bamutulugunya ne bamurepinga omwana nga bamurepinga in tons omwana yasobezebwako yetaaga obujjanjabi kyusibwa omugongo asanyira mubiri gwe famire ye taata we ali wansi yafuna stroke naye lwakubanga kintu kimu tubamutugunya because kikyayagaza Museveni not God. Naawe oli muntu era osobola okuwakanyizibwa tulina eddembe lyaffe mu kibiina okuwakanya nti ffe twagala solo candidate kintu kiri kimu mwina tutuuza wansi mutunnyonnyere lwaki solo candidate naffe tubagala why not solo candidate. So tusaba bannayuganda mwenna abalwanizi b'eddembe abalooya abasawo basobola okujanjaba omwana ono asobole okuba nti addawo naye psychologically afune asobole okuba nti obwonge bwe buddawo afune eddembe ery'obuntu nga ye omukyala asuta kyasobola kukola imama itaati ewaka kati ye agenda kubeera batya mu nsi eno omwagana ffe tumale kuvaayo tuve tukole tufuuke batujju tukole tutya. So ffe tugamba tetugenda kukkiriza kuba ntulugunyizibwa tumaze ebbanga nga tusirise nga mutiisatiisa okuba nti tuvaayo kwogera ku nsonga eno twamagala ensi egitegeere bannayuganda tubasaba tembe gye tulimu yakutiisibwatiisibwa yakukangibwa nika ne tusaba nti abo bonna abakyatutambulirako mukulu Sempa n'akabondoko tubasaba bannaye mutuveeko era mutwerekereze nika tugenda kupondooka tugenda kukkiriza mu mbeera egamba nti mugenda kuba nti mutiisatiisa tuve ku kyetwalangira okuba tukiriko kyeva twamba ne saati zino eza X nti ffe Museveni twamusazaamu takyali wase kuba nti akulembera eggwanga takkiriza muntu kuvayo kwogerako ku mbeera egenda twogera ku mbeera abantu ezibanyigiriza. Olwaliyo embeera gye eri mu ggwanga mugiraba abantu baavu abantu tebalina byakulya abantu emirimu gibaweddeko ne mumekusa bwekusa sente za covid muzinyaze ez'enzige muzinyaze muzimba bizimbe mutadde embeera ku bantu emisolo gye mingi temusobola kukolera abantu bintu bibayamba kutamba engudo zemukola za kiboggwe buli kimu kyemukola mukibba bubbi miso zonna nfu kati ffe mwaga tubeera ensi yaffe mugimazeewo amabanja egundi etulina nebbanja mu Uganda disinga ne budget yaffe gyetulina. Lwaliwo bannayuganda mbeeremu amagezi tuzuukuke nti abasajja beewoze ensimbi ensi yaffe bagitunze beewola buli kaseera beewola ebbanja tugenda sasubwa ggwe nze omwana wo n'omuzzukulu bo nga batuviire kati bannayuganda tuve mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa banaye kisoboka tweruhaaneko tusituke ensi yaffe tugyeddize nkola abavubuka mwenna mulemu okubeera abalayisi ono mwakubakere babwe emitwalo 10 oli ku Okero House ebyo tezibamala mukome okubeera abalayisi muzuukuke mulwane eddembe lyammwe era muve nabe mu ngeri y'obufuzi mu byetabe bannaddiini mutuyambe mulekera okuwaanabwanya omusajja nga musuusuuta wabula mwogera amazima ge mulina okuba nga mwogera mbeere ennyuto ensi mugitereeze ku munawo genda okuba nga etambulirako abantu baveeyo beerwanirire era nze nzibadde nteesa bannayuganda bwe kuba tusobola kusiba buli omu aveeyo asiibe tusobe ennaku 7 tusigine kyo tusabe Mukama tuggyeko ekikwa ky'omusajja ono ensi yaffe tugitwale mu maaso.